Olw'omukaaga luno ku Saturday eno yennyini lwe lunaku olusembayo okutunda emijoozi. N'olw'ensonga eyo njagala obbakunga mwenna gye muli mugende mugule emijoozi mugimaleyo, ate ne ku Sunday mugende mudduke emisinde gya Ssaabasajja Kabaka. Mukadde kano we twogerera ebulayo ssaawa busaawa okutuuka ku lunaku mulindwa abantu lwe basinze okwesunga bannayuganda bonna okutwaliza wamu lwe beesunze olunaku olwa Kabaka's birthday run oba okudduka emisinde egy'amazaalibwa g'Omutanda mu Lubiri e Mengo. Lunaku lwa nkya nga ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwennyini. Kitegeeza nti abannayuganda atannaba kugula kajoozi kakudduka misinde gino wandibadde olyanguwako n'onoonya waawe butundibwa naawe n'okeefunira gwe atanagerera mu mukadde ogw'omwaka oguwedde ojja kuswala munnange kubanga emijoozi gya njawulo ogw'omwaka guno tegufaananirako ddala wadde ogw'omwaka oguwedde. Ojja kuba weerabisizza kati nno omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu kasitama zo kikoonamu bw'ati n'alangira n'abagamba mweyiwe mu Lubiri Mengo mubugirize empologoma ate gwe asigalayo gwani wandibadde mujja mu bungi ne mubugiriza empologoma kubanga omukulembeze amaze okikoonamu nange abadde tanabagula kange namaze dde okkeefunira nga maze okufuna obubaka bw'omukulembeze ng'aduumidde kati gwe asigadde bw'otafuna kajoozi ogenda kwejjusa wekka. Uganda yonna yonna kyekintu kyeyeesunga lwe lunaku mulindwa lwe beyalindiridde okulaba ng'empologoma erabikako eri Obuganda omulundi omulala. Kitegeeza empologoma eyala bantu tuba tulina okugibeererawo ne tugibugiriza mu bungi ddala ddala. Sigira emisinde wadde nti Kabaka wa Buganda naye si gy'Abaganda bokka, Uganda yonna yonna twaliza wamu kubanga tulina abaagaliza Buganda ebirungi wadde ng'oli Munyoro naye ng'ayagaliza Buganda, wadde oli Munyankole n'ayagaliza Buganda ebirungi. Abo bonna bonna emisinde bagenda kugyetabamu. Gwe toddeyo n'ogamba ate kati nze Omukiga kyekintwala okugula akajoozi okudduka emisinde gya Buganda. Munnange kino kya Buganda fayini naye ate kya Uganda yonna yonna kubanga emisinde tegigenda kuddukibwa mu Lubiri wokka wabula n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo wagenda kubayo enteekateeka buli bamu balina bagenda okusimbulira emisinde gyabwe. Mwe wekka banasobola okujja e Kampala wadde oli Fort Portal ng'osobola okuvaayo n'ojja e Kampala emisinde gino n'ogyetabako osobola, n'ate oba tosobodde togwamu maanyi bitundu byammwe eyo bagenda bateekateekera ebifo mugenda okuddukira. Kati gwe atanafuna kajoozi dduka misinde kubanga omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okulangirira akikonyeemu. Mbalamusizaako mwenna Abaganda bange era mbatumiddeko nzize kubajjukiza nti ku Sunday eno gye misinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, ate ku lw'omukaaga luno ku Saturday eno yennyini lwe lunaku olusembayo okutunda emijoozi. N'olw'ensonga eyo njagala obbakunga mwenna gye muli mugende mugule emijoozi mugimaleyo, ate ne ku Sunday mugende mudduke emisinde gya Ssaabasajja Kabaka tulage Kabaka waffe okwagala tumukulise nayo awangale Ssaabasajja Kabaka era Ssaabasajja tukwagaliza amazaalibwa amalungi.